Okay. Mugamba mutya. Basebo ne banyabo. Ekipye kyakagwawo ku ggwanga lya Rwanda ne ggwanga lya Congo kwateka akabinja M23. Tugenza okutuuka olunaku lwaleero nga olunaku lw'eggulo olunaku lw'okutaano lero lwa mukaaga nga UN Security Council emaze okufulumya resolutions eziragira amagye ga Rwanda okuwanduukululwa munda mu ggwanga erya Congo agakolera wamu n'akabinja M23. Ebbanga ddene UN ebadde ekisimbako essiira nga Rwanda bwe yakwata amagye 4,000 ne gatwala munda mu ggwanga lya Congo cooperatinga oba okubaako emirimu gyekola n'akabinja M23. Jjukira akabinja M23 kalimu abantu abasinga abalina omusaayi gw'aba Hutu people abatuusi abasinga obungi abatuusi. Kati nga Rwanda erumiriza eggwanga lya Congo okuba nti nabo balina akabinja ka FDLR akalimu Hutu people abasinga obungi abeegattira mu kyali kimanyikiddwa nga Rwandan genocide mwaka gwa 1994. Resolutions zino era zategeezezza gavumenti y'omusajja Felix Tshisekedi balekerawo okukolagana n'obubinja bwonna obuli munda mu ggwanga lya Congo singa wabaawo ekiyinza okutuukawo kyonna, era ne bategeeza nti obubinja bwonna obwamansinali obadde munda mu ggwanga lya Congo buggibweyo buddizibwe gye bwava okusinziira ku resolutions zijjanga ebiragiro okuva mu kitongole kyonna oba nga UN. Kati bw'ogiraba UN Security Council olukiiko olwo oba komiti eyo eriko bammemba bali 15, kuliko ba permanent member bali 5, era abo basobodde okusindika ebiragiro ery'eggwanga lya Rwanda okujja amagye munda mu ggwanga lya Congo. Abantu bangi nnyinza okuba njogera ku UN Security Council nga temugitegeera. Ekyajjako Gaddafi yali UN Security Council okusalawo bakwate amagye ga UN gagende galumbe. UN Security Council esobola osalawo okulumba eggwanga lyonna singa libanga limenya amateeka g'ensi yonna. Kiringanga liringa ejje eriteekesa mu nkola oba okulungamya oba okukendeeza amaanyi gaabo abeeyita bakirimaanyi. Rwanda eri bululwaga amawanga ng'okufaananako Libya okwesiba munda mu ggwanga lya Congo n'okuteekayo amagye. Abanyarwanda okweraliikirira kuli awo. Singa kigenda nga kiri bwe kityo, UN ekyasobola okugenda e Kigali yo yennyini n'etandika okukola ekyokulumba n'okkuba enfo. Gavumenti ya Congo eyongedde okulumiriza gavumenti y'eggwanga lya Rwanda ng'ekisinza obbasiba munda mu ggwanga lya Congo n'okulwana okuliyo wakati w'akabinja M23 kwe kubanga basinga okwagala okubba eby'obugagga eby'omu ttaka. Ku by'obugagga ebimu kwe kuli ekirungo ekikolebwamu amasimu smartphone zino ze tukozesa, okuli ekirungo ekikolebwamu kompyuta zino kompyuta laptop n'ebirala. Ebintu ebyo ebirungo ebisinga okubeera eby'enkizo mu kukola ebyuma bikalimagezi. Era nga Congo egamba nti Rwanda ebbanga ddene lyebadde ekolerayo emirimu gyayo munda mu Congo n'okukozesa akabinja M23 nga bawoza balwanyisa Abahutu abeegattira mu kabinja ka FDLR kwagala kubba bya bugagga bya mu ttaka. Era nga Congo egamba nti